Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo. Basasirako mwenna abayita mu bizibu eby'enjawulo, basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuliza amazaalibwa olunaku olwaleero, baagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu, mwabafiiriddwako abantu bammwe. Nsaba emyoyo gy'abagenzi, Katonda giwummuze emirembe, agiramuze ekisagumya emitima, abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Manya enzo Mumbejja Aisha Nassolo mba ntuuse okubeera nga nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyenkusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde olimu okubeera nga omissinga out updates yes. Naye nga kitalo nnyo kitalo ddala maziga meereera ag'okubeera nga bambi waliwo Kadaama oba muyite enkuba kyeyo bw'atyo omulala afiiridde ate mu ggwanga erya Saudi Arabia amanya ategerekeseeko nga Nnabawanuka Christine. Ng'amawulire gano eno gatandise okubuna emitimbagano nga mwana muwala ono bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno, bw'atyo kampani eyamutwala yavuddeyo n'ebisambajja n'ebigaanira ddala era n'egamba nti omwana ono akyali mulamu, so nga ate bo babboosi b'omwana ono baamubise nga balaga nti yavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga kigambibwa mbu ensonga ezaamusizza kubanga kigambibwa mbu baamusse era mbu ensonga ezamusiza kubeera mbu yabadde abanja omusala gwe gwa myezi 2 we batyo ne basalawo bamumize omusu mu kifo ate munaye ekyokola kikyo kumuwa ssente ze. Wabula nga naffe tukyasobeddwa oba omwana muwala ono yafudde oba akyali mulamu. Wetutyo ate waliwo munnaffe omu ayitibwa Jawaabu bw'atyo eyasobodde okubeera nga ate afuna obujulizi n'obukakafu obukakasiza ddala nti omwana ono yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Maaso kaawo ngenda kuba nkulekerako akatambi ogende mu maaso n'okubeera nga ate okawuliriza, naye nga tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda guwummuze emirembe, agulamuze ekisa, agumye emitima, abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Ffenna ly'ekkubo ekitwawula oli kusookayo munne n'abo abasse omwana ono lugenda kukyanga nabo munnayize embuyaga ezikaze engoye, so munnange ensi etwemalizaamu bwereere. So nga ate ebyo mbitadde ku bbali, waliwo ate Kadaama omulala ye bw'atyo gwe babbye ssente, bw'atyo yaweereza ssente munnange mu ngeri y'okuwola omuntu omu kyokka ng'omuntu oyo na wa mu famire ye. Omuntu ono n'asalawo munaye ssente n'azirya nga kw'ogasa ate n'okumulangira. Akatambi kankakulekereko essaawa eno ogende mu maaso n'okubeera nga ate obyekkaanya, naye nga kyenkusaba kiri kimu, subscribing ate kakakadde liking video eno nyongere okubeera nga ate nkuweereza. Goodbye for now, toseetuka. Nina wenkuyita oba siina wenkuyita ekyo tokyerabira, naye kikwatagana ne ssente. Koddamu okumpereza message zonna ng'onsaba ssente, kyenja okukola nja kukuvuma wejjuze n'ekyakujja n'ogende mu mawanga. Toddamu okumpa message neja n'emu ng'onsaba ssente, sizirina. Nkugambe ssente sizirina. Komawo nzite, jangu nzite baba wana nti obusente bubamenya nnyo ne mufiira mu kasana ne mutunkira mu kasana. Mukwano nga tunaba kutunkira mu kasana, so ssente sigenda zikwa mu mutima mulungi. Bw'onodda mu kabokisi kange nja kuwalabula, nja nakuloga ogira omanyiira. Naye mukwano nno gyebaleko, kansuubire oli bulungi. Message gye wampa nagiraba, naye mpulira babatenda nti Bakadaama muli balogo, naye ndoga zo ssente sigenda zikuwa. Namwe mutunulire ng'abantu be mubamuwa ssente. Kati nina embuzi 6, mbolowooza ndunda embuzi zange nzijemu miliyoni 3 plus mbunso zisobola okuvaamu miliyoni 2 zewampulamu emitwalo 7. Zintuuze endiga zange oba embuzi zange sijja kuzitunda. Bakadaama mwepanka kuloga, mpulira mbu muli balogo, mundoga. Ne bwe kuba kujja kunziika tojjanga, tojja. Bwe bakugambanga nti afudde tojja, wezzeeko bulangiti. Obusente bugenda kunsuza nga seebase lwa busente. Ndowooza ndiga zange ndowooza n'obwo busente mukyo, zo ssente si nnyingi. Omanyi muyina empisa embi Bakadaama, muyina empisa embi ekyabajja mu mawanga gammwe ne mugenda eyo ne mumpugumira eyo. Mulowooza buli omugenda muloga ndoga nabulya ate sigenda bukuwa. Message ze wanzizeemu obwo obusente nabulya mu mutima mulungi. Ndoga oba nsibya. Omanyi muloga nnyo, muyina egyo emimwa emiwanvu. Kati olwo bwe nabulya obusente, bwe nabulya mbu olwo kiki ku mulimu ne bakugoba oba ne bikyuka nnyo ku mulimu, era wasigala ojja funa ssente zezimu. Maama ne wemba nalya ssente za myezi emeka, olwo ŋŋambe ntya? Tolina by'oŋŋamba naawe, tolina by'onnyumiza. Nazirya n'embuzi zange ziri wano zikaaba, ndwadde. Ndowooze ku mbuzi, ndowooze ne ku busente. Maama nga nnaku ya kika kye eyanjerekera.
sika akumpola sente naye zo sente sigenda zikuwa ate ne bakugamba nga nti nfudde mukwano tojja kumbika tojja kuziika bireke ate onogamba nti njogedde bubi si bubi awo soogedde bubi naye namwe mutunulire nga abantu bemuwa sente mutunulire nga abantu bemuwa sente olulala tompa bireke tompanga bireke lyo busente. Bosi agamba muganda waffe n'abawanika Christine mufu kampani yamutwala egamba mulamu okuva ekiro tugigamba tuwa obujulizi bugibuze katugambe famire eyogere nayo ne bw'owulira bebazeemu famire nga bamanyi tetuliiwo naye nga weetuli okaaba amaziga wuliriza. Nze blaza wa Christine wadde ngambye nti ogenda kumbulya ku nsonga za Christine wetwadde tumaliriza twayogedde ekiro. No ngamba ogenda kumbulya amawulire agamukwatako ngenda kwogerako naye. Naye kati okuva bwakakeera sinaba kwogerako naye. Eso. Wanji? Wazzemu n'omuwulizaako. Okay. Kiki ekituufu naye? Ekituufu kyeki? Kati saa zino okwagala kumenya ekituufu n'atobodde okusaasanya amawulire amabi. Tuwalina okusinga okutegeera ekituufu kusinga bukye. Nedda nti amawulire gagenze okusaasaanyizibwa gavudde era ku bali bennyini abadde batusindikidde si ffe twabirowoozezza nga nti. Kati osooka kumanya nga omwana we yayitira olyoka otandika okutambuza ky'oba omanyi kitegedde. Naye kati ekituufu tutegeere kinti gyali mulamu oba. Verify talina buzibu bwonna gwerinda agenda bakubera essimu. Owulidde? Lwaki tebamuwa simu esimu essaawa zino kati teriiko ssebo. I know. Ne mukama we tumukubira essimu agifuula bizi. Lwaki mukubira essimu? Lwaki mukubira by the way? Wagambye oli nti go wajja no next of kin. Nze wenayogedde naawe n'ogamba simu yajja. Ani yajja no next of kin? Kuwandika office. Sebo nze nali siriwo ebiseera ebyo naye nga nze next obukiini we. You're very funny. Wagambye otya obuvubuka oli okulala gwe bayita Abdala. Bamugaye muno gwe wajjanga next of. Kakule n'empapula ani yajja. Lwaki insistinga nti ani yajja? Tulina ebigambo bye twogera. Abantu bano nga bagenda. Ky'obaali kutekako essira. Singa ebigambo bino waliwo abegenda. Wali bali tukwata simu y'omukubira nga bakama wabo bwa mwaliri. Sebo no Mr. Abdala Kayonde. Tulina emitendera gye tuyitamu. Alo Sebo. Yes. Ono Mr. Abdala Kayonde si muvubuka. Abdala. Mbadde nsaba kwogera naawe Sebo. Kati si muvubuka. Olina enjogera gy'oyogeramu etali ya buvunaanyizibwa. Si muvubuka. Kayonde si muvubuka. Ate si buloga. That's where I go off. Ngenda kusaba lumu ono okwate Roy okwate omwana oyo omusse ku ssimu ayogere omuwe right ye ey'okuba ne communication. Mbadde nsaba okwate omwana. Ebyo bimukola olabye ebireeta obuzibu. Don't prolong it because wabadde informed nga tomayina bigenda mu maaso n'oweebwa notice kati oyagala kulaga nti omanyi nnyo ky'olina okukola nga kyakulemye okukola in time. Omwana bw'aba mulamu nga tewali buzibu muteeke ku record ogyewo clearing air itwa tugenda kubawa level basajja mmwe. Tugenda kubawa level basajja mmwe. Kwegamba nange azaala omwana sina lukisa lwogera na Muwarabu. Ekyo muyina okukikyusa. Si mmwe bazadde b'abaana. Nze mbabuulira mugenda kutandika okusesema ebitereke. Kati nkuba tuyina mpya. Ebitereke mutuyita obuvubuka, mutuyita obwana, kye munaayagala kyonna ketugende mu maaso ne story. Was simple and my approach was simple. But you want to divert this parent
and by calling us bloggers, omuvubuka, and all that stuff. You know? By the way, I'm putting you on record. Then we again is your responses. We again is your responses. I'm always very calm, and when I come to you professionally, you want to keep smearing like that. Njagala kutegeeza bye mukola si bituufu. Bw'obanga omanyi obadde tofollowinga mwana ono, abazadde ne bakuwa report, teweekanga baza, just be cooperative. How long does it take you? Kuba ekiro wandaze nti ogenda mufuna immediately omuteekeko ku, you know? Mukwate omwana w'abantu omusse ku ssimu ayogere. Ekyokubiri, teyeetagana kuyita ku ssimu ya muntu mulala. Turn on her number, that is her right. Bamuwe namba ye. What's going on? Okay. Bamuwe essimu ye bw'obadde olina powers ezirina ekyamaanyi ky'osobola okukola. Bamuzze ku ssimu ye. Because I don't want to press a higher switch atonoonye. Saagala kunyiga switch ndala muganda wange atonoonye ogamba akasajja ako kabi. I have been humble. I have been easy to you. Let me open up. Okay. Kwata omwana w'abantu mumusse ku ssimu. Kwegamba bamanyira abazadde, bamanyi baatwala munaku. Kyengamba abazadde mwenna nga mugenda ku kampani, mulekerawo okulaga bano abasajja nti muli bubi. Kubanga batumanyira ne batunyiga nga bamanyi tebayina kwegani bofiire Saudi Arabia tewala ina kwogera. Tubategeeza guno omulembe gwa .com ebyo byakomye. We are one, the global is one. Tugende maaso. As that mumusasula omusaala gwe leka kwekangabaza. Era kakati ffe tukola nnyo. Lwaki ovunaana abazadde? Lwaki obavunaana? Don't they have a right to seek redress anywhere? You mean we are operating out of law? Why do you keep talking like that? When you read the regulation, it doesn't spell us in. Or when they come and seek support from us, then we get to be idols. We get to be bloggers. This is how you water down these parents. The boy is frustrated. You are asking him here, tossing him here and there. Ogezako kumutosinga lwaki? Yakugamba ye next of kin. Obuuzo olinganga atalina system muri details za mwana ono. You mean toina contact ya mwana oyo ku contract yo? If you don't have mandate to talk to this parent, to this boss, I know mwana ono. Don't you know that this parent has a mandate? Obale tokimanyi mu mateeka. This is a family related to the girl. She has a right to call the family direct. Obale tokimanyi. Kati mujewe yo process je muteekawo ng'obuzaabuza. Leave alone your business arrangements into jakuba usimanyo. No je tubagamba. Nti ng'omuwalabu mubi abe Uganda abyokusinga abawalabu. Kwabo abe Uganda be basooka otuteeka mu kafala system. Bateekawo olutindo okulaba nti n'omwana w'omuzadde tebeetaaga ayogere na mwana we. Kwegamba ffe batusibira Uganda beekyawe kulaba ng'omuwalabu gwe bawadde omuntu musanyufu. Wawula tebaagala kulaba ng'omuwalabu gwe bawadde omwana munyiivu. Bw'anyiiga banakuwala, bw'abeera musanyufu babeera basanyufu. Kyova olaba nga batebaagala ne famire yo emanye ki ekigenda mu maaso. Oba osuze enjala, oba baakukutte, oba kiki tebaagala kumanya. Bannayuganda bannaffe bennyini be batuteeka mu kafala system. Naye kuno twazze nga tulumya ejjiiko. Kalubini Kayanja byoyogera temuli ku luno. The counterpart alieri. This family member has a right to call. Esimu ye tesazirwamu egenda direct eri Roy oboya mulina. That is the right oba tokimanyi. He doesn't need to go through protocol because this girl whom we are looking for is not a diplomat. Okay. So I want to be open to you. You have a desk of welfare and monitoring. Do you have records for having followed up this girl for the last 2 months that she has not been paid? Sagala kunyiga switch edako. I have given you time and time is running out. Thank you. Andi ba company director. Fe tuli ba blogger, tuli vuvuka. Simwe mutuliisa. Gwe tosobola kumanya muntu gwe watwala ali kuki. Ne bakuleetera amawulire. Namawulire ge bakuleetedde oyagala gazibira. Ekigendeerwa kyo kibeera ki?